Era nze Queen Omubano. Amanya gamatuufu gwange. Olaba wano mu Uganda oba buli omu akkirizibwa okwetuuma kyayagala. Waliwo kati bosanga ba kingi, ba queen, ba president advisor, buli omu yeewa kyawulira. Naye ng'amanya amatuufu yenze Kaisu Sharon. Omubano Abanyarwanda ba Uganda kyeki kubanga balaba mweyawulayawulamu kati omulabi ali eyo ayagala okumanya Omunyarwanda, Omunayuganda n'Omunyarwanda ow'e Rwanda enjawulo eri luddawa. Of course ekyo kiwulikika era ababigattagatta be baleeta obuzibu ekyo kiwulikika. Okubeera Omunyarwanda ekyo kyo kiba mu muntu naye okubeera waabeera ababeera e Rwanda bali Rwanda ffe tuli be Uganda. Kakati ekyo kyongambye nti okweyawulayawulamu ndowooza nandikugambye nti oba buli omu ayagala ategeerekeke naye nga tuli omu. Era obadde wambuuzizza n'ombuuza nti Kananura ne Mr. Kashumba Frank mpagirani. Nze mpagira Museveni. Gwe nalonda, gwe nawagira, gwe mpagira mpaka lwalivaako. So abalala kyenjagala kiri kimu nti tufune obwenkanya anavayo okubanga mumalirivu okutwala eddoboozi lye mu maaso tufune okuyambibwa ng'Abanyarwanda. Kyensinga okwagala oyo gwenyinza okugamba nti gwe mpagira naye wano tewaliwo byakuwagira kuba tetuli mu bululu. Kyetwagala tufuna bwenkanya ng'Abanyarwanda naye teri kirala. Nakuba tuzze tuwulira omubano w'Abanyarwanda ne tuwulira abavandimwe ne tuwulira Abanyarwanda Association kale bigatta Abanyarwanda bingi. Kati nga gwe mobilizer w'Abanyarwanda omubano kiki kyokoze okulaba nti Abanyarwanda begattira mu kibiina kimu? Of course nze ekisooka ku myaka gye nnina siri mukulu nnyo era sinze muto nnyo. Sobolaga nti nze nsalewo beegatte naye tovola bennaku zino nze mbadde nasirika nakkiriza. Nakkiriza nti Abanyarwanda tulina challenge y'amaanyi kubanga ate ngeri gy'otandika okulaba nga abandi badde beegatta ate kati beeyawula. Essawa ya leero nali nkulembeza ekintu kyoga nti ndi Munyarwanda nze okubeera Omunyarwanda tewali kiyinza kyusa ndi Munyarwanda. Naye nakizuula kati ne bwe bukya n'ompita omusoga nyinza okukkiriza zilonga nfunye obwenkanya. Kakati ekizibu kye tulina kiri kimu nti abavandimwe sinnategeera bwe tuyitibwa abavandimwe tuba tugwawa awatuufu. Naye ekyokwegatta ku Gashumba nze sandikiganye kubanga nze nkuze mpulira Kananura nzuuno ndi mu myaka 3 kati bwe ndaba Mr. Kashumba Frank ndaba nga ate ye ayinza otegeera kyempitamu bulungi okusinga ku Kananura. Okitegeera ye ayinza otegeera okunyigirizibwa kwange kubanga Mr. Frank Gashumba ayina passport ne muwala we talina kimunyiga ne Kananura bw'atyo. Naye gye emyaka gyonna bulanga Kananura abaddewo ng'era tasobola kulwana kati nga lwaki tuba tetusobola kwegatta ku Gashumba. Ne tulaba nga Abanyarwanda tufuna obwenkanya eddoboozi lyaffe liyitawo okusinga ate okumuwakanya oba omukuba oba yayogedde abavandimwe ekyo ekigambo era ndaba ky'Abanyarwanda. Nze ngamba ku luno ne bw'oba otuyita baki oba otuyita bahololo it is okay as long as tufunye obwenkanya ne tubanga tetukyasindikirizibwa tetukyagobebwa passport tebazikubamu ebituli abazifunye abatazifunye tetuziweebwa. Nze leero ekinjogeza ng'omanyi kyekiri okugamba nti okole naturalization ng'oli muna Uganda. Nsaba obutuuze mu Uganda. Nze akuze nga ngamba Bayi Museveni simanyi president mulala simanyi wantu wala nzaaliddwa wano mange yazaalibwa wano taata wange yazaalibwa wano naye ne bagamba olina okukola naturalization. Kiruma naye nga bw'ova wano n'obalimba n'obagamba nti nyewe ndi Omunyankole owaitu ni Mporo yererere passport barayiguheereza
okitegeera kate bamala ogikuwa bw'oba oli mu kuvaayo ogenza okomawo ne bagikubamu ebituli kati ekituufu kyeki kati twogereko ku nsonga ya mpozi yani ono yajerega Gashumba Kananula twogereko ku nsonga ya Kananula ebigambo byajerega Gashumba okyogerako ki nga gwe Omunyarwanda kakati ku bigambo bya Kananula byagamba Gashumba nze kankubuulire omuntu buli lwagenda okuweebwa ekitiibwa yasooka n'akyewa bw'oba tokyewadde mu njogera kati gw'oba okisuubirawa